Muganda wa Chris Evans awezezza wiiki namba kati ng'afudde oba ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Naye Chris Evans Takyebaka ali mu maziga, agamba omuzimu gumusumbuwa, omuzimu gumuli bubi, azze n'atukabirira ennaku ye. Tukwaniriza ku MMTV, webale nnyo okubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo kusubscribinga, webale nnyo okubeera ng'ate weekuumira ku nsibuko y'amazima n'obwenkanya. Nga tetunakuwa story, nga tetunakuleetera story, tusooka ginoonyerezaako okumala ebbanga, era tetusobola kubeera nga tumala gajja kuwa story. Tetulinga emikutu emirala ne bajja ne babampinga mu story. Naye ffe tusooka kuwa story ate ng'eri clarified, ng'eri verified bulungi nnyo. Subscribinga wansi awo gwe tanaba kusubscribinga gwate ya subscribinga. Era kugamba nti kyokola kya kabi nnyo, webale nnyo okubeera nga weegatta ku famire yaffe eya MMTV. Tuula wansi, kalira, tusosotole emboozi, tutandike emboozi eno. Omwami oyo gwolaba Chris Evans alina muganda we akoonera ddala emyaka ya gibadde 54. Yafudde wiiki ewedde. Omwana ono oba omukyala ono yali yalaama nga yagamba tebamuziika ku kijja ky'aba Chris Evans baneeno. Omukyala oyo nga gwolaba ku screen awo yali yalaama n'agamba nze bwe mba nfudde temunziika ku kijja kyammwe. Ensonga ze yaleeka mu kiraamo ekyali ekikambwe ennyo zaali ze zino wammanga. Omukyala ono yalina ebyobugagga bwe era ng'alinamu kasente, era no Chris Evans okutandika okuyimba omukyala ono yali ateekamuko kasente akatonotono. So Chris Evans yatandika okuyimba ng'omukyala ono amuteekamuko kasente, wano ne wali balabike kubeera nga ate ekintu bakikwasaganya bombi babiri. Omukyala ono yafuna kansa n'alwala n'ayagala okubeera ng'ate yejjanjaba ng'atunda ebintu ebimu byabadde alina. Ab'enganda bamutabukira ne bamugaana okutunda ebintu byabadde alina nga bamugamba sente tekigasa kutunda ebyo bintu bye byonna ng'ate just ayagala kwejjanjaba. Sente alinganga ayagala okuzeggyako, sente alinganga ayagala okubeera ng'ate talina sente atunde ebintu bye yali alina, omwali ennyumba ye eri sayidi z'eruwafu, omwali emmotoka ze n'ebintu ebyenjawulo ze bye yali akola mu bizinesi ze. Mukyalo ono yali asazeewo atunda bino ebintu ng'ayagala kubeera bambi nga yeetaasa, obulamu bwe ng'abutaasa, n'abaana be babeere nga basigaza maama waabwe. Abaana be bolaba ku screen awo. Naye omukyala famire ya Chris Evans oba famire ye yamugaana okutunda ebintu bineeno paka omukyala wassizza omukka gwe ogusembyeyo. Omukyala wassizza omukka gwe ogusembyeyo yali yalaama n'abagamba bannaye temunziikanga ku kijja kyammwe, munoonyeze ekijja ekirala we munziika oba muntwale mulimbo, otherwise bwe munziika mu kijja kyammwe kyemwagala kyemuli ng'ate muŋŋaanye okubeera nga ntunda ebintu byange embeere nga nejjanjaba, nja kubeera nga mbatabukira. Era bwe twogerera omuzimu gwe guli bubi nnyo. Omwana mulenzi Chris Evans Takyebaka azze n'atukaabye n'aluga bannaaye, oba tunaakola tutya, oba tunaasengula busenguzi ne tujjayo omulambo gw'omukyala oyo ne tumuteeka wayagala okugenda, oba ne tumuteeka mulimbo, bannaaye siina mirembe. Chris Evans ye bw'atyo bw'agamba. Chris Evans agamba takyalina mirembe Takyebaka, obudde bw'ekiro takyasobola kubeera ng'akomba ku mpeke y'otulo. Abaana abo abaali tebasobola kulwanirira maama waabwe kubeera ng'ate bagamba batunde ebintu, kuba abaana bakyali ab'ekika bagamba abaana bakyali bato tebasobola bategeerera. Mu bo abali baganye omukyalo ono tunda ebintu bye mwalimu senga waba Chris Evans. Omukyala oyo amannya ge tusazeewo tugasirikire kubanga nsonga ziri confidential. Omukyala ono yaziikibwa nno wiiki ewedde oba ennaku nga 5 emabega, naye omuzimu gwe teguteredde oba teguteredde bulungi nnyo, guli bubi nnyo. Abantu abaamenya amateeka omuzimu gwe gwali oba omuntu gwe byali alambise mu kiraamo kye, era omuzimu guno si musanyufu n'akamu n'akeddagala. Guli bubi nnyo Chris Evans. Era Chris Evans agambye olunaku olw'enkya ayinza okutulamu n'ab'ekika balabe engeri gye bagenda okukwasaganyamu ensonga zineeno, balabe oba bagenda kubeera nga bamugjayo bamutwale gy'ayagala okubeera ng'aziikibwa, kubanga ye Chris Evans agambye tali ready kubeera ng'ate asubwa otulo, tali ready kubeera nga abeera nga teyeebaka each and every single time. Ayagala naye kufuna ku tulo
tamanyi lwaki omuzimu gwalonze ye mu bantu bonna naye ye gumulumbye ne gumugamba nti mujja kunzizaayo gye mwali mulina okunziika mwali temulina kunziika eno mwali mwanneegaana dda era ng'ekika kyammwe si kyali mu kika kyammwe so temunjiyiriza temugezaako kubeera nga mukola ekintu kyonna tugenda kuba nga tunoonyaako Chris Evans ndowooza wiiki eyo etandika tulabe ng'ate tugezaako okwogeramu naye tulabe ye kyagamba kiki ensonga eno kyagyogerako kiki mazima ddala ekigenda mu maaso wakati waabwe bano abafamire oba ab'ekika kino eno kiki ddala ekigendera ddala mu maaso naye nga amawulire ge tulinawo essaawa zino eno Chris Evans Takyebaka omuzimu gumuli bubi baagaana okubeera ng'ate bagoberera amateeka g'omulambo gwe gwali oba omuntu we yali alaamye mu kiraamo kye twagala okubagiza abafamire eya Chris Evans n'okubagamba bannaye musigale nga muli bagumu kubanga Katonda yagaba ate era yajjawo Katonda yennyini nsi ate naye ayagala abalungi batwala so Katonda era yamanyi ensonga lwaki omwana muwala ono amuwadde emyaka 54 egy'obukulu ate n'amujjulula ku egyo emyaka so tubeere ng'ate tumwagaliza okubeera nga yeebaka bulungi nnyo omwoyo gwe Mukama Katonda agulamuze kisa Musiraamu bw'agambira bwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun gegu amawulire nno wagati tulinaga Chris Evans we balinyo kubeera nga weekumira ku MMTV sigala ku MMTV subscribing awo wansi tugenda kuba tukuleetera amawulire ga mwana muwala waliwo mwana muwala ali Dubai ali stranded bamuyita Proscovia tugezaako kubeera nga tumureachinga out tumutuukako atubuulire ensonga ki ekigendera ddala mu maaso bambi kubanga alina embeera gy'ayitamu enzibu ennyo so mwana muwala oyo Proscovia tugenda kuba tumunoonyerezaako tugezeeko okufuna na biki ebigendera ddala mu maaso so tulabe n'engeri gye tuyinza okumuyambamu kubanga peegi yaffe eno twasalawo okuyamba abantu ab'enjawulo so tubali twakayamba abantu 4 abali stranded ebweru eyo abali stranded mu nsi za Buwarabu ne mwana muwala ono Proscovia tukatulabe engeri gye tugenda kusobola okumuyamba mu subscribing wansi awo obeere ng'ate story eddako togimisinga eya mwana muwala oyo Proscovia webale kubeera nga wekumira ku MTV subscribing omala subscribinga koona ne ku kade ako bw'omala okukakoonako ate obeera weegasse butereevu ku famire ya MMTV kubeera nga tukutuusaako eggulire buli w'obeera buli w'oli nga likusangawo webale nnyo okubeera nga weekumira ku MTV abali Oman Dubai Abu Dhabi mwebale nnyo okubeera ng'ate mukola commenting awo wansi otubulire ensonga yo bye bye